olunaku lwa jjo kooti y'entebe omukulu gwe bayita Lucky Choice bangi gwe mbadde muwulira ndowooza ku TikTok kakasa nti mubadde mumugoberera olunaku olwa jjo yasimbiddwa maaso g'omulamuzi mu kooti ey'entebe omulamuzi Stella Maris Amabalis ye yagibaddemu omukulu ono gwe bayita David Sekigozi bangi gwe bamanyi nga Lucky Choice ku TikTok ne Isaiah Sekajiri bano ne balabise mu maaso g'omulamuzi ne basomera emisango gyonna gye bazza nga bavuma president ne famire ye mu mbeera eno omukulu Lucky Choice yasomeddwa n'agamba nti abadde akozesa TikTok account ebaddeko Lucky Choice 70 ng'emisango gino gye yasobola okuba ate ngazza yagizza wakati w'omwezi ogw'omwenda n'omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024 ono nno yateereddwa mu kooti yabaddeko ne Julius Tayebwa ono nno nga yasharinga waako oyo video ezaali ku TikTok nga zivumirira mukyala wa president Janet Kataha Museveni General Muhoozi President Museveni n'abalala bino nno we bijjidde era nga Lucky Choice baavumyeko waliwo gwe bayita full figure naye yabaddemu Gulavite yamuyisaamu eggaali alien skin n'abala bangi abadde azze abavuma kati nno olunaku olwajjo akyali mu kkomera ekigo era bagenda mukomyawo olowooza lunaku lwanja Novemba nga 13 wagenda okuba ate ng'akomawo asobole okuba ate nga bamusomera gyonna n'obukakafu bwonna yembeera bwe yabadde bwetyo okuvumirira ku mitimbagano poliisi ekyalabula era ezze erabula gwe yonna gyonna asobola okuba ate ng'okolera akatambi bayinza okulwawo okukwata naye bajja kukwata Lucky Choice Lucky Choice ono abaagala okumanya wa wendi na buli abaagala okufuna ennamba yange bannaye mugenda bifuna era abapoliisi ababadde bannoonya baagala okumanya wa wendi nammwe mugenda mmanya wendi ngenda balagi Lucky Choice bye bimu ku bigambo bye bitonotono naye ng'ebigambo by'alina busagwa bwennyini omwogezi wa poliisi yavaayo omwezi oguwedde n'agamba Lucky Choice abadde tamanyi ne bagenda kutandika okumunoonyerezaako ndi mulabi wa TikTok naye ono Lucky Choice simumanyi naye omukulembeze w'eggwanga ye Fountain of Honor era wenyigira mu bikolwa byonna ebigezaako okutyoboola erinnya lye oba omenya omusango era bwe tukukwatako ebiyinza obutakutambulira bulungi era engeri gye mutuwadde information eno atukitunulemu omwogezi wa poliisi omukulu Lusoke ng'ayogera ku Lucky Choice n'abavuma abantu nga bayita ku mitimbagano gye buvuddeko balamu minisita w'abavubuka n'abaana oyo omwana awemula bumukeeredde kuba gavumenti yaleese ekyuma ekikwata omuntu ne kiraga wakikoledde ne rumu wakikoledde nawaali wennyini naye tebanayagala bagazi kumukwata kubanga bagenza okukizuula eyo Lucky Choice ng'alina akazoole ku mutwe nga yagendako ebutabika n'atoloka so kati olumu ogenda n'otunulira omuntu nga wakazoole kuba nange yanvuma gwasanga amuyisaamu eggaali so oyo Lucky Choice ennaku ze zimukeeredde ate abamu babikolera na Abu Dhabi bagende eyo mu biyumba balamu yali ayogera kati olunaku olwajjo poliisi yakakasizza nga bagamba ensonga zonna oze ekirala yagala obategeeza nti tulina abantu basatu olunaku olwaleero abagenda okuba nti basimbibwa mu mbuga z'amateeka ku bigambibwa okuba tibasiiga oba bakozesa olulimi olusigo obukyayi mu mawanga nga kwotadde okuba nti bakozesa bubi emitimbagano kuba waliwo omwami gwe bayita Tayebwa Julius alina emyaka 14 ng'ono ntuuze mu Kirungi Seero mu Bende district babeerawo omwami gwe bayita Sengozi David abasinga oba ku mikutu migatta abantu gy'akozesa naddala ogwa TikTok akozesa erinnya Lucky Choice alina emyaka 21 era ng'ono
mutuuze wano Nansana. Waliwo omulala Sekagiri Aisaya ono naye muna bizinensi abagimbo wano mu Wakiso. Kigambibwa bano mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa amasimu gaabwe oba kompyuta benyigira mu kuyisa obubaka obusiga obukyayi nga kwotadde n'okuba nti nno bakozesa ebigambo ebiwemula oba ebivoola abantu ab'enjawulo. Lake Choice abadde bamunyumirwa bagenda musalira lunaku lwankya abadde azavuma abantu ab'enjawulo nga mwe muli president first son baminisita ab'enjawulo ababaka ba paalamenti n'abantu sekinnoomu abalala bemutamanyi naye nga nabo basosokodde okuvayo ne bawa statement ku vidiyo ezo nga babalumiriza ku nsonga eyo. Okunoonyerezako kukyagenda mu maaso naye nga bo bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka era kaweefube w'okunoonya abalala abakozesa emikutu migatta abantu obubi nga balowooza omukono gw'etteeka tegubatuukeko naye akyagenda mu maaso. Kale embeera bweri bwetyo ku nsonga zo z'abamu ku bavumirira abavuma abantu nga bayita ku mitimbagano eyakava mu kkomera ennaku ezo bamuyita pressure 24 oyo nno yali yegulidde erinnya mu kuvuma kabaka n'abakulembeze abalala. Waliwo gwe bayita Edward Aweebwa yasibibwa emyaka 6 yali avuma omukulembeze w'eggwanga. Waliwo omukyala gwe bayita Teddy Nalubo wa 2022 yavaayo ng'ajaguza okufa kwa General Eritu Mwine n'asibibwa naye. Yembeera bweyimiridde ku ebyo era gwe ateekateeka okuvuma weetegeke omanye nti poliisi budde bonna ejja kuba ekufuna oba enaakusanga etya bwe biyimiridde bwe bityo